GTV for unity and development. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المحمود هو الله والباطر والظاهر وهو على كل شيء قدير ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بالهدى ودين الحق عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. Abiti babakiriza abatugoberera n'abatulaba mbabuuzaako n'ekiramuso ekisingira ddala ebiramuso byonna era ekiramuso eky'emirembe ekiramuso ky'abantu b'omujjana nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amatenda agajjudde agataliimu bukendeevu nannyiniga omutuufu ye Allah subhanahu wa ta'ala ali waggulu gwe mbakuutira nga nange sejjeemu okumutya Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah jalla jalaaluhu akola byayagala mu bulamu bwaffe. Nsooka okusaasira ku bonna abafunye okusoomoozebwa mu ngeri enjawulo okuva sabbiiti ewedde bwe twayawukana ku Lwokuna ate n'okutuuka leero waliwo abafunye challenges mu ngeri ez'enjawulo, naye tubagumya nti enteekateeka n'embeera nga bw'ogiraba efaanana Allah subhanahu wa ta'ala yali emabega waayo. Ekyokukola kimu bibiri bisatu. Ekisooka attakuwa kusigala nga omutya oleme kusukka nsalosalo olw'okuba nti ekigezo kizze. Ekyokubiri aswala okusigala nga osaalako ate n'okubeera nga owanika emikono. Aswala tukitegeeza ebintu bingi naye kitwale mu kusaala okwa bulijjo kwotegedde awamu n'okuwanika ku mikono osabe ku dduwa. Allah subhanahu wa ta'ala awulira edduwa. Ekyokusatu aswabur okubeera omugumiikiriza kubanga embeera eno we tuli bagiyita duniya ebeerako ebizibu. Duniya ekikula kyayo mubeeramu obuwonvu n'obukko, kyekyo kyekikula kya duniya. Na buli yenna ali mu ssanyu kimanye nti wayinza okubaayo ekikunakuwaza mu maaso, n'ali mu nnaku kakasa nti waliyo essanyu oluvannyuma lw'ennaku. Kyova laba nti mu Qur'ani ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yali atugumya ebigambo bino. Allah abiteeka mu Qur'ani aba agumya ffe kuba biba byakulabirako. Kankuwe kasitole kano mu bufunze. Obubaka bwali tebukyakka ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'amala ebbanga nga talaba bubaka we bujja ate nga nabbi ng'abantu bonna bamubuuza ebibuuzo naye nga talina ansa olw'okuba nti talina kyeyayogera illa wahyu yuha, okujjako nga buli kigambo kye yafulumyanga bwabanga bubaka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati neyenyamira kakati abaalika omwana yali mulenzi muto myaka nga 8-9 n'akonkona n'amugaa kiki nti maama antumye ekyokulya, agambye otuwe ku kyokulya. N'amugaa genda omugambe sirina, mu butuufu nga teyeewaayiriza nga talina. Ekyo wano gwe twogerako ye afdar, yasinga ebitonde bya Allah byonna obulungi, yasinga era wabbeeyi Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakati mu mbeera efaanana bwetyo yamugaa nti ddayo omugambe nange sirina, bw'atyo n'addayo. Aba ali awo ng'omuvubuka era akomyewo. Maama agambye nti sirina kyakwambala, bwe tulaba ekkanzu gye nnyambadde ejjudde ebituli. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyava yennyamira n'ayisa emikono gye bw'ati mu bulago bwe ng'ennaku emuyinze, n'aggyamu ekkanzu n'agigaba. Kakati sitole katuleme kugimalayo olw'ebiseera naye nga kyetuginoonyaamu kye kino nti finally Allah yamala nassa obubaka nassa surati Dduha, a'udhu billahi minash shaitani rajim, n'agamba nti wadduha, okukulayira Allah kwe yali alayira mu budde bw'okumakya nga enjuba evuddeyo nga tekuliko sunrise naye ng'eviiriddeyo ddala ku makya. N'agamba nti ndayira obudde obwo obw'okumakya, wadduha wallayiri idha saja, ndayira obudde obw'ekiro buba nga bukutte nga bukunidde. Jjukira nti ekiro kirina bwe kituukira ne kizibira ddala. Oba tosulangako bwerubuuza abo bwewangala nabo bajja kikunyonyola bakimanyi. N'agamba nti wallayiri idha saja, ndayira obudde bw'ekiro buba nga bukutte. Ma wadda'aka rabbuka
wama kala. Omulezi wa Allah takuvangamu era takulekererangako. Kakati bigambo njagala byegamba nga naawe atulaba bwe mbikugamba nti Allah wo omulezi wo takulekererangako era takuvangamu. Tuli wamu? Allah takulekererangako takuvangamu. Walal akhiratu khairul laka min al-ula. Wenyamidde olw'ebizibu bya dduniya ebikutuuseeko, wenyamidde olw'ensinga bwefaanana, naye ate enkomerero yennungi ate yakusigalawo. N'olwekyo yadde olabanga dduniya gwesaze waliyo essuubi ku nkomerero. N'agamba nti wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ate n'omulezi wa Allah agenda okukugabirira, agenda okukuwa mu mutima gwo naawe osiime. Akaseera kajja kujja atulaba ate atuwuliriza, Allah akuwe mu butuufu naawe ojulire nti Allah mpadde sikyalina kyentoma. Akaseera ako kajja, tusaba Allah akaleete ng'oli mulamu naawe mu mutima gwoga nti njala yannumanga nga siina wenzija kyakulya. Nabonaabona nga bangobye ku mulimu, naye kati nina ne ssente nina n'emmotoka ovuga na byonna nga Allah abikuwadde. Kakati atwongerako n'atugamba nti alam yajidika yatiman fa'awa. Teyakusanga Allah ng'oli mulekwa nga toyina, kuba nabbi yafiirwako abazadde nga muto. Teyakusanga ng'oli mulekwa n'akuwola. Kakati naawe ampuliriza n'atulaba, zaakooka akatambi emabega bw'otyo bwe wajja mu kibuga. Kale oyinza okuba nga toli mu kibuga ng'oli awo wonna w'otusinziira okubeera ng'otulaba, naye bw'ozzaayo akafaananyi emyaka 5 bw'ofaanana bw'otyo bwe wali, bw'otyo si bwe wali. Waliwo enkyukakyuka mu bulamu bwe eri visible ng'erabwako naawe ng'ogiraba. N'olwekyo tewennyamira nnyo kusukka otuuke n'ogamba nti njagala kwejjawo, nkooye nze nsintamye. Gumiikiriza nga bw'osaba Allah subhanahu wa ta'ala, akaseera kajja kutuuka naawe ojulire nti Allah subhanahu wa ta'ala nyanukudde era mpadde oluwa lwatawanga muntu mulala yenna. N'olwekyo siima ekyo Allah kyakuwadde mu butono bwakyo oba mu bungi bwakyo oba mu nfaanana yonna nga bwe kifaanana. Ate kuba osomera edduwa Allah subhanahu wa ta'ala akuwe ebirala by'oyayaanira. N'olwekyo bino ebiriwo subisooka obisiime, then osabe n'ebirala, kubanga Allah mugagga, ate ye mugagga agaggawaza, ye mugagga ayagaliza. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala tumalire era atukwatireko mu mbeera esingira ddala okubeera ennungi, ate nga erabwako tusobole okumwebaza nga mu butuufu bye tumwebaza biva ku mitima, nga tukakasiza ddala nti Allah yatuwadde. Ekyokwejjukanya okwa leero kye twagala okwogerako mu budde bwaffe buno bwe tuba nabwo, njagadde twogere mu ngeri enjawulo. Njagadde twogere ku story eno ekwatagana ku omukyala ayitibwa Zainabu binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ate twogere ne ku bbaawe ayitibwanga Abu al-As ibn Rabbi. Story ekwatagana ku Zainab binti Rasulullah, Zainabu muwala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam omukulu, ne bbaawe yayitibwanga Abu al-As ibn Rabbi. Story eno erimu ebyokuyiga bingi, kyova olaba nti nze neegombye okugikunyumizaako, oba oli awo tubeere nga tuganyulwamu. Aginoonya ojja gisanga mu kyabo kiyita Hayatas Sahaba radiyallahu anhum jamia. Naam, kakati Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga tannatumwa, nga tannaba kubanga aweebwa bubaka, tukimanyi bunyo nti yawasa omukyala ayitibwa maama waffe ayitibwa Khadija binti Khuwailid radiyallahu anha. Omukyala oyo yali omu ku bakyala abagagga, naye ng'aliko confusion nyingi zempulira abantu nga bazoogera ate ng'ezimu si ntuufu, naye katuleme kuzigenda nnyo, naye katukikooneko katini. Nabbi agenda okuwasa Khadija radiyallahu anha ng'alina emyaka 25, naye nga Khadija gwe bawasa alina emyaka 28. Gyali 28 saa 3 saa 4 saa meka, gyali 28. Naye muli waya abamu batugamba 38, bagamba, naye nze zemmanyi nze mu bitabo ebitonotono byentunuddemu kuliko emyaka 28. Kakati najja muzaalamu abaana, era mu baana Nabbi sallallahu alaihi wasallam be yazaala
ng'abazaala mu maama waffe Khadija. Kati katubakuwe bonna abaana 7 Nabbi sallallahu alaihi wasallam be yazaala. Omwana asooka yali omukulu yali mulenzi bamuyitanga Qasim, era lyerinnya liri Abu Qasim Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, taata Qasim sallallahu alaihi wasallam. Omwana oyo yafa ng'awezezza emyaka 3, era bw'atyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'azaala omwana ayitibwa Zainabu gwe twagala okwogerako mu bufunze. Zainabu n'awangaala emyaka 30. Ate Nabbi sallallahu alaihi wasallam yazaala omwana ayitibwa Ruqayya radhiyallahu anha, naye yawangaala emyaka mitonotono. N'azaala Ummu Kulthum, n'azaala Fatima, n'azaala Abdallah ne Ibrahim. Abaana abo bonna kuliko abalenzi 3, Qasim, Abdallah ne Ibrahim, bonna 3 baafa bato, nakulako abaana abawala bana 4 ne bakula. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda okufa ng'asigazaawo omwana omu ayitibwa Fatima. Naam, kakati ekyo kitegerekese mu bufunze, tubikonyeeko mu bufunze. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga tannatumwa bwa Nabbi, muwala we ayitibwa Zainabu yafumbirwa omuvubuka eyali omuto ate omwesimbu eyayitibwanga Abu al-As ibn Rabi. Abu al-As yali kizibwe, abeera kizibwe wa Zainabu olw'oluganda nga bwe lufaanana. Kati kino kitegere oba olina kusoma lineage oba olina kusoma oba olulyo lwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, naye olw'obudde situgenda kukigendamu. In fact bwe tukisoma kati tekijja kutegeerekeka, kiba kisaana ng'okirabako, kiba kisaana okirabako. Era ekyokukola tujja kusala amagezi tulabe engeri gye tunaakibakoleramu insha Allah namwe mukirabeko. Era bw'atyo yajja Abu al-As ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti nkusaba olukusa mpase muwala we ayitibwa Zainabu. Ampuliriza n'atulaba. Sitole eno njagala giweereza abagenda okuwasa, abeeteekateeka okuwasa mu wiikendi nga emikolo gibawuuba. Barakallahu fiikum, Allah bateremu omukisa. Njagala kugibawa mugifunemu ebyokuyiga. Mwenna abagenda okuwasa n'abaawasa edda n'abasuubira okufumbirwa okufumbiza n'okufumbirwa, insha Allah sitole eno ngiba dedicating it. Omuvubuka yajja eri taata w'omuwala Abu al-As, najja ewa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabula nga tannafuuka Nabbi, tokyerabira. N'amugamba nkusaba kuwasa muwala wo Zainabu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti ekigambo kyo si kibi, naye ate nina kubuuza Zainabu era ngenda kuddayo mubuuze ndabe kyaddamu. Kakati wano tupozingewo kati mu Qur'an mu surati Nisa Allah subhanahu wa ta'ala nti fanqihu, a'udhu billahi minash shaitani rajim, fanqihuhunna bi'idhni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanati ghayra musafihati. Nga aya gyeraga yonna muwasa abakyala abo nga mumaze kufuna lukusa okuva eri abakadde, ng'omaze kufuna lukusa okuva eri abo ababalinako obuvunaanyizibwa. Ekyo nno kitegeeza nti yenna eyamuwasa ng'owangaala naye, ng'obeera naye ewaka, naye nga temuli bawoowe, temuli bafumbo, anti obufumbo olina kujja lukusa ku bakadde, kitegeeza gwe toli mufumbo. Naye teekateeka inshallah ogenda bakuwoowe ove mu eyo embeera eyinza okuviirako obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, bwe bamugamba nti njakuwasa muwala wo sallallahu alaihi wasallam, n'agenda ewa Zainabu n'amugamba nti ono kizibwewo Abu al-As ayagala kuwoowa. Zainabu ensonyi ez'ekiwala ne zimukwata, ne yeebuzaabuza n'asanyuka era okakkana nga babawooye. Kigambibwa nti Zainabu ogenda okufumbirwa ewa Abu al-As, Zainabu yalina emyaka 11. Naye atuwuliriza bino tebikutabula. Bano betwogerako Bawarabu abakula ku sipiidi. Ekyokubiri, obuwangwa bwabwe mu biseera ebikadde bwe butyo bwe bwali, n'ebirala bingi, naye nga bwe butyo bwe bwali, ng'omwana basobola omufumbiza mu bwangu. Nolwekyo gwe tofumbiza muwalawo nga tannaba kwetuuka, si kya buvunaanyizibwa era si kiraga bugunjufu, okuggyako nga waliwo embeera etali ya bulijjo. Naam,
kakati bwato nabeera nga abafumbiriganyiziddwa era ne babeera bafumbo omwami n'omukyala. Era Zainabu yazaala ewa Abu al-Ash abaana babiri. Yazaala omwana omulenzi ayitibwa Ali, omwana omuwala gwe bayita Umama, be baana babiri. Naye kigambibwa nti Ali yafa amangu ddala nga nnyina yakafa, naye yafa. Naye story tugenda kugitunuulira tugirabe biidhinillah. Kakati amala okufumbirwayo, obufumbo ne butambula. Abantu bano ababiri beeyagala ne beeraga omukwano mu mbeera yonna esaaliza nga batambula bonna banyumya babiri nga tebalina mutawaana gonna. Paka akaseera we kaatuuka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'aweebwa obwannabbi. Kino atakitegeera leka nkikuggyireyo. Bannabbi majority namba ennene baweebwa obwannabbi ku myaka 4. Bamala kuweza myaka 4 yadde mulimu abataagiweza naye nga nabo baali bannabbi. Nga nabbi ayitibwa Yahya alayhi salatu wassalam. Nabbi Yahya yafiira ku myaka 36. Kitegeeza yali muto nga tanaweza na myaka 4 naye yali nabbi okuviira ddala mu buto. Ekyo nakyo kikulu. Owokubiri Nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Jjukira bano baakula babiri. Ne Isa yaweebwa obwannabbi nga tannaba kuweza myaka 4. Era Nabbi Isa we twogerera alina emyaka 33. Gyali mulamu. Akyali mulamu gyali era nga ajja kudda ku nsi ng'akabonero k'enkomerero akanene. Tajja kudda nga nabbi wabula ajja kudda nga kabonero, ate Allah ajja mukozesa ebyamagero bingi. Nabbi Isa bannaffe abasinga obungi gwe bayita Yesu kituufu ajja kudda kuba gyali mulamu. Ajja kuddirawa ebyo twabisomesa gyagenda mu YouTube ku channel yaffe gye bayita GTV. Inshallah story eyo mweri bwe kubula wandiikamu Aseeka Abdulaziz Bukenya ojja kubanga story eyo giraba bulungi nnyo biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Kakati nabbi amala okuweebwa obwannabbi sallallahu alaihi wasallam n'atandika okukowoola abantu mu lwatu, abange musinze Allah mu bwomu bwe nga temumugaseeko. Awo nno waavaawo kalumanyeero atoogerekeka era abantu bangi baagaana ne baga nti ffe byetugaa bitujja ku byobuwangwa byaffe n'ennono zaffe tetugenda bikkiriza. Olw'okuba baali bagaanye nga tebaagala kubabuulira mazima agakwatagana ku la ilaha illallah, baateekawo akazito ku Abu al-Ash ne bamugaa nti oyo omuwala gw'oyina ewuwo kitaawe kakati akoowoola agamba nti atujja ku byaffe mute. Naye nga tebannatuuka kumuteekako pressure kumugamba nti kankuzeeyo kati n'emabega. Abu al-Ash yali taliiwo nabbi ng'amaze okufuna obwannabbi. Agenda okutambula akomewo yasanga mukyala we yasiramuse era nga musanyufu, amugamba nti wange Abu al-Ash nina amawulire ag'essanyu. Nti kiki? Kakumugamba nti munnange taata wange yasiramuse yaweebwa obwannabbi era nange kennyini kati ndi musiraamu, naawe twegatteko osiramuke. Ate gwe baali bagamba yanyiiga bunyiizi n'atambula nga adda muli. Omukyala n'amugoberera n'amugamba nti Abu al-Ash tonyiiga kubanga ne kizibwewo Ali ibn Abu Talib yasiramuse, mukwano gwa Abubakari yasiramuse, Uthmani yasiramuse. N'olwekyo siramuka naawe siramuka ojja otwegatteko. Abu al-Ash yagaana naye mu kutambula nga agenda mu kkubo olw'obusungu nga n'omukyala bamuvaako mabega, amakulu nga tamulese amwagaliza ekirungi, kyeva akyuka n'agamba omukyala nti naye Zainabu oyagala nkyuke nve mu ddiini yange nzije mu eyo emyammwe empya abantu bagambe nti yakyusa olw'omukyala, gwe kyoyagala? N'olwekyo nkusaba ontegeere nti mpulira mulinga kijja kunzitoowerera okusiramuka olw'omukyala. N'olwekyo nkusaba ontegeere. Omukyala yadda mu mukwano nno omuyitirivu nti ddala Abu al-Ash nze bwe sikutegeera ani ayinza okukutegeera mu bantu? N'olwekyo nze ensonga yo ngitegedde era nja kukugumiikiriza. Ebigambo ebyo bikulu naawe biwulirize. Wateekwa okubaawo omukwano in terms of communication. In fact bw'obanga kyoyogera kituufu naye n'okireeta bubi ate information efa bufi. Kituufu kyoyogera kituufu era mazima, naye olw'okuba okyogedde bubi ate kifuuka obuzibu eri abo bookigambye. Kyova laba nti ono yayogera bulungi
n'amugamba nti anja kugumiikiriza sikulinaako buzibu gwe sikutegeera ani ayinza okukutegeera nze nzekka asobola okukutegeera ku ekyo kyoyogedde. Era bw'atyo n'amugumiikiriza n'abeera ewaka n'asitandinga ku kigambo kye nti nja kukubeererawo nja kukugumiikiriza n'akibeerako emyaka 20 nga waali. Kakati ekiseera kituuka nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam abantu abakoowoola mu lwatu kubanga si bwe kitobe kyali mu kusooka nga obubaka bwakajja. Obubaka bwe bwajja yasooka n'akoola abantu naye nga baalinga mu kwekweka mu nnyumba ya Akiramu oba bamuyitanga Arukamu ibn Arukamu. Baalinga ku lusozi waggulu naye nga beekweka nga daawa tejja mu open paka abantu babiri bwe baasiramuka, Hamza oyo nno taata wa Nabbi omuto sallallahu alaihi wasallam then ne Umar ibn Khattab. Aba babiri bwe baasiramuka daawa nejja ku Kaaba, abantu ne batandika obbakoowola mu lwatu. Abasajja ne batuula Abakuraishi ne bagamba nti Abu al-Asu yawasa muwala w'oli atukijjanya atujja ku byaffe, n'olwekyo tugenda mmussaako pressure amute. Era bwe batu ne bagenda bamugamba nti mukyala mute n'agaana. Ne bamugamba nti kale tugenda kuwa ssente nga nnyingi, tugenda kupokera ssente ogenda owasa omukyala gweyagala yenna, oba kale londamu mu bakyala mbawala bonna gw'olondamu yenna gw'owulira nga gw'osiimye gwe gw'oba olonda gw'oba otwala. N'agamba nti nze siina gwe nnondamu mu abo era siina gwe ngenda naye, nze mukyala wange mwagala. Njagala kukozesa akakisa kano okubategeeza basibo abatulaba, mukyala wo mwagale, mukyala wo mwagale. Yo Allah gwe yakuwa challenges zo zibaawo naye mwagale. Tusaba Allah atuyambeko mu kubaagala. Bannyabo nammwe betwagala mutuyise bulungi, temutukolako nnyo fujja ate. Olw'okuba bakwagala tunotandika ejjoogo, tojooga. Sigala ng'oli mukyala omuntu mulamu, eyo embeera Allah gy'ayagala. Akati ako njagadde kayisaawo yayirawo omubiri mu njogera yaffe y'ekivubuka, yayirawo omubiri mukyala we n'aganze simuwanyisaamu, simutunda, simugaba, simuta, mwogere byammwe. Yadde nga bwe yali agamba baali bakulu, basajja bakulu ng'era babuvunaanyizibwa, naye si bwe yagaana n'amusigaza. Kati akaseera katuuka ak'okusenguka nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam alina okusenguka okuva e Makka okudda e Madina. Jjukira nti ensenguka zaali bbiri, waliwo olusenguka oluva mu Makka nga lugenda Abisinia. Abisinia ye Ethiopia olwaleero, naye Ethiopia yali wamu ne Eritrea. Eritrea yali ko Eritrea bakagikuliyetingawo ndowooza nga mu 9 oba 89 oba watyo, si kiwanna yeetuuka, yinza okuba bagikuliyetinga mu 89 oba nga 97 bwe watyo Eritrea. So yali nsi emu. Kati okwo kusenguka okwasooka kuleke, kuno okwokubiri okwokugenda e Madina nga kiseera kituuse, Abasiraamu basenguka olw'okunyigirizibwa okwali kususse nti wano watunyiza ekisusse katuveewo. Eyo nno nkola nsiraamu, awali ekikunyigiriza ku ddiini yo ng'olina obusobozi obukiviira kiviire okisenguke ogenda okola eddiini yo mirembe. Tusaba Allah buli wonna bwe tuli atuteerewo emirembe, tuleme kuba mu mbeera yaddukadduka. Kakati mu mbeera efaanana bwetyo, omukyala ayitibwa Zainab adduka ewa kitaawe, mpozi taata we yaani ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amugamba nti owange taata, nkusaba nze Zainab ompa olukusa nsigale ndabirire omwami n'abaana bange ababiri, Ali ne Umama. Allahu akbar. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakola ki? Yamugamba nti sigala olabirire omwana, abaana bo n'omwami. Naye bino saagala bikukange, nkukakasa Nabbi yali afunye obwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga muwala wa asiramuse nga mukoddomi we agaanye. Yamugamba nti sigala olabirire omwami, olabirire n'abaana. Bw'atyo n'asigala. Nabbi n'asenguka sallallahu alaihi wasallam. Naye omukyala Zainab yatunuuliranga omwami ng'agenda okukola, n'amutunuulira n'amweraliikirira nti naye omusajja ono tatuliisa haramu, naye ng'ate amumanyi nti kuva dda musajja muntu mulamu, musajja mukwata mpola, mwesimbu, mwegendereza, ate nga talimba. Tebisangika ebyo. Era njagala kugamba nnyinaze abali abatulaba
bw'ofuna ayinako ebibiri genda n'oyo nga talimba ng'ate muntu mulamu alina n'eddiini genda n'oyo. Tolinda nnyo sente nti gy'alina emmotoka jagala alina ebya duniya tebikwemazaamu kuba abantu biggwawo bangi Allah bakutteko ne bavuwala. N'ekyo tusaba Allah bw'aba atuwanise waggulu tatuzzanga wansi. Bwe tuba tukyali wansi tusaba Allah atusitule mu madaala mu byenfuna ate ne mu by'okubeerawo mu bulamu nga tuli basiimu. Kakati bajjamu olw'obudde kuba bo butambula. Zainabu n'asigala ku lukusa lwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'amukkiriza asigale. Bw'atyo n'abeera e Makka nga yadde Nabbi yali asenguse sallallahu alaihi wasallam ng'ali Madina. Kakati akaseera k'olutalo lw'e Badiri katuuka nga Abu al-As alina oddwenyigiramu awamu n'ekyo nga gwagenda okulwanyisa taata we kubanga sezaala abataata sezaala we abataatawo kati ng'owange era mutumirako omukadde wange sezaala wange omulungi oyo abataata awedde emirimu kati mu mbeera efaanana bwetyo nga neakaluubirirwa naye nga talina kyakkola kuba bano baali bamutunuulidde nti katulabe batagenda bw'atyo ng'alina okwenyigira mu lutalo. N'omukyala yatunuulira omwami ng'agenda n'aga nti ya Rabbi akaseera kayinza okukya olunaku enjuba okuvaayo ng'abaana bange bamulekwa amakulu nga taata waabwe afudde, oba akaseera kayinza okutuuka nga nze mulekwa amakulu nga taata we yafudde ng'ategeeza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'olwekyo buli yalabanga bbanga afuluma nga bagenda mu ebyo yeeraliikiriranga nti ayinza obutadda. Ekyo nno kikulu. Naye nga bwe mutweraliikirirako ffe abaami okufa nammwe mukijjukire nga nammwe mufa. Tetunuuliranga haji ng'agenda okulaga nti haji ayinza okufiirayo nno munne naawe osobola okufiira ewaka nga tewali nalumbe lukusse nga Allah aleese buleesi kiragiro kye. N'olwekyo omuntu omugezi yenna yakuumira okufa mu birowoozo bye ne yeekomako si ne yeeraliikirira kubanga okweraliikirira n'obuteeraliikirira byonna bikola eki lazima pointi gye bifundiikirira obeera ogenda. Kati si kulowooza ku kufa n'olemu emmere, lya mmere yaaha, lya supu, nyuuta supu wo, tumya omutwe gw'ekyennyanja gulye, lya mpuutayo, enkoko girye, tolemwa mmere lwa kufa. Oba weeraliikiridde oba teweeraliikiridde ojja kufa. Fenna lyekkubo. N'ekyo tusaba Allah bwe kaba akaseera katuusa akatulongooseze tumusisinkane ng'atusiimye. Kye kisingira ddala okuba ekikulu. Kakati Badiri yaggwa. Omukyala Zainabu ayimiridde ku kkubo abuuza abajja nti abange taata wange nti batuwangudde amakulu gy'ali mulamu nti ate bba wange ne yeebaza Mungu nti alhamdulillah taata wange mulamu nti ate bba wange nti bamuwambye kubanga twabangawo ne bawamba mu ntalo waliwo bwe bawambanga ne babatwala ebyo mu ntalo bibaamu. Kakati abaga nti nteeka omununula. Zainabu kyeyavaako adda ewaka ng'atunuulidde obwana bwe buno obuto n'aga nti obwana bwange buno bujja mmiisinga nnyo taata waabwe. Kyeva yefulukuta enju yonna anoonya akasente nga tewali. Nanne ebyo ebigambo bikulu njagala tugenda empola mpola. Bannyinaze abatulaba ngamba bannyinaze kuba kino kiri nnyo ku saidi yammwe. Totunuuliranga nnyo sente, kale sente kikulu naye tozikulembeza. Nkwegayiridde bano be twogerako babbeeyi ate bajja sigala nga bankizo ensi yonna. Naye nkubuulira amazima nti yakebera enju nga tewali sente, nga mu by'obugagga ebiri mu nju tewali kiri wathi sente zonna ziri awo, wabula mu bulago bwe yayinamu omukuufu, mu Luganda tugiyita mukuufu naye nga ye necklace. Yayinamu necklace nga ya bbeeyi. Necklace eyo nga yali yannyina maama we. Maama we mumanyi, maama wa Zainabu gwe twogerako omumanyi. Bw'oba tomumanyi kankujjukize gwe bayita Khadija binti Khuwailid, oyo maama waffe radiyallahu anha. N'aggyamu omukuufu gwe necklace n'agiwa abaali bagenda e Madina bagende banunule bba, kubanga okwenunula kwabanga mu miteeko esatu. Wabangawo omuntu nga
ogenda tusomeseza abaana baffe okuwandiika n'okusoma oba okusasula omutango osasula ssente oba siramuka byabanga bisatu. Kakati nabbi aba atudde sallallahu alaihi wasallam asootinga bye baleese ng'ebyokwenunula omutango agenda okulaba neekiresi gy'amanyi obulungi kyeva agitunuulira n'ababuuza nti guno omutango guzze kununula ani? Ne bamugamba nti Abu al-As, nti naye mukwate nti n'agutunuulira mu nnaku era baamulaba nga kyenkana amaaso ge gaagala kujjamu ebiyengeyenge n'abaga nti mugende muyita Abu al-As mumuleete. Kyeva agamba bano nti bamukkiriza ono aba mukoddomi wange mutabani yawasa muwala wange, ebbanga lyonna abadde musajja mwesimbu ate nga wampisa ate nga ayogera amazima. Bamukkiriza ngenda kumuta naye neneekireese eno ngenda kugimuwaagizeeyo agiwe mukyala we Zainabu binti Rasulullah. Bassebo ne bannyabo sitole mugiwulira jawo gigoberere ogifunemu biidhinillah. Agamba nti bwe mukkiriza ngenda kumuta n'omutango guno gwe baleese omununula ngukwate ngumuwe aguzzeeyo ewa mukyala we, kubanga eno neekiresi yali ya Khadija mukyala wange. Jjukira Khadija yafa nga tukyali Makka. Bonna ne bagaa nti ya Rasulallah, ani ayinza okukulaba mukamwa ng'oyogedde? N'ekyo baganda nga batulaba bakadde baffe ab'ebitiibwa bonna gy'oli mu kiti kyo munnange ebintu ebimu weebuuzanga ku abo b'okulembera yadde ng'okakasa nti by'ogenda obbeebuuzaako ate gwe olina obuyinza obusalawo ku byo. Ekintu ekyo kibaleetera okuba n'obwesimbu n'obwesigwe mu ggwe ne byogera ne banga babiwa ekitiibwa. N'ekyo kya buvunaanyizibwa bajjama. Olinawo okulembera ku muzikiti, olinawo okulembera ku kakiiko ka kyalo, olinawo okulembera ku ttwale, olinawo okulembera wonna ku mitendera gyonna. Yitanga b'okulembera obeebuuzeeko yadde okimanyi nti gwe olina obuyinza obusalawo. Taata asobola okwebuuza ku maama ku mmere ki gye tunaalya yadde ng'ekyo yakisalawo okusinziira ku musawo ye nga bweyimiridde. Maama yasalawo ebibeera mu kiyungu naye asobola okwebuuza ku mwami nti leero nkufumbira envaaki yadde ng'akimanyi nti ssente ze yaleese zigula mukene. Ekyo kibakuuma awamu nga mukwatagana ne bimalawo obukuubagano n'okuyombagana okwa buli kadde. Nze ekyo kyenkujjiddemu ng'ekyokuyiga ku katundutundu ako. Bonna bakkiriza nti kyoyogedde kyekituufu bamute. Kyevaaga nti wange Abu al-As sallallahu alaihi wasallam yagamba nti jangu twogeremu. Bakwata ekkubo batambula. Abu al-As ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam amugamba nti kakati mutabani nga bw'obiwulidde nkutadde oddeyo eka neneekirese eno ogiwe Zainabu omugambe taddangayo okugaba ebintu bya Khadija bw'atyo mu ngeri ye yaffa, taddayo kubigaba olw'ensonga nti ono yali ayagala nnyo mukyala we Nabbi sallallahu alaihi wasallam edde yali yafa. Nekyeva amukwata ku kibegabega nga batambula bw'anaamukwata naye nga batambula n'amugamba nti kakati mutabani aya yasse obubaka bwasse mu suratul Baqara aya ya 2:21 nga Allah subhanahu wa ta'ala agaana obufumbo wakati w'omusiraamu n'atali. N'ekyo nja kusaba onzirize muwala wange mu mirembe nga bwe namukuwa. Nakkiriza mu ngeri nga eteefiirayo ng'alinga atamwagala nakkiriza nti kale bw'atyo bwe yakwata ekkubo nadda e Madiina. Omukyala yali mu ssanyu ng'alengera bajja nga yeejaga nga yeesunga okumuwahaaga n'okumukulisaayo. N'amugamba nti totawaana nze ŋŋenda. N'amubuuza ate oddawa? N'amugamba nti si nze ŋŋenda gwe gw'ogenda Zainabu. N'amubuuza ate biki byoyogerako? N'amugamba nti anti kitaawo aŋŋambye kitaawo aŋŋambye nti Allawo yassizza obubaka ng'agaana obufumbo wakati w'omusiraamu n'atali. Aya ginoonye mu suratul Baqara sura ya 2 aya 2:21. N'agamba nti bw'ogambye nti omukyala kyeyava abuuza bba nti waayi Abu al-As olaba otya singa naawe ojja ne tugenda n'osiramuka ne tugenda ffenna ne tugenda n'abaana baffe tugenda tutandika obulamu eri.
naga nti nze nedda siriirwedde kubeera nga nsiramuka. Kati mukyala n'abeera mu nnaku naye nga kyekyo kyekyaliwo. Nenjagala ojjemu poyinti eno, butya omuntu atali musiraamu bwatuusa obubaka eri omusiraamu ate with a lot of respect nga tayombye namuga nti n'okunkwatako ggwe ekifuuse haraamu okusinziira ku nnyonnyola ya nabbi n'okusula ffenna kyonna kigaaniddwa, n'olwekyo ggwe si mu bubi, siba ogenda osisinkane kitaawo ne basiraamu banno. Ebyo si bikulu. Abantu abo betuwangala nabo nga si basiraamu tetubavumirira era sigamba nti tetubaagala. Tubaagala kuba mwe tuva. Tosobola kubala bajjajjaabo bataano mabeganga bonna basiraamu. Nkiddamu tosobola kubanga obusiraamu mu Uganda bwakamalamu emyaka teginnawera 2 teginnaba. Ziringanga mu 1979 1978 teginnawera ekyo ebibiri. Kitegeeza nti bajjajja baba bakyali batono okudda emabeganga basiraamu. Abo betuvaamu lwekyo abo mwetuva era tubawa ebitiibwa kubanga ne Allah yabawa ebitiibwa. Just kyetutagatta nabo kiri eki ngekyo kye tutujja kigatta okujjako nga bo batwegaseeko kwe kusinza bye basinza, yadde okubayambako okubisinza, yadde okubayambako okuzimba we basinziza, yadde okubeetaba nabo mu kusinza kye basinza nga si Allah. Wokka wali enjawulo. Ewasigadde tujja kukwatagana mu bintu nga tebimenya mateeka. Nti jangu tunywe omwenge nti anedda omwenge guli haramu. Nti jangu tugende twabye olumbe nti afe situgatta ku Allah kuba ekyo kitujja butereevu mu busiraamu. Nti jangu tugende mu church tusabe nti anedda ffe tusaala busaazi. Nti kale jangu tusabe naawe, jangu tukusabire byonna si byaffe. N'ekyo njagala kuyimirira wano ensonga eyo tugitangaazizza mu bufunze okubategeeza nti baganda baffe bonna abatannasiramuka tubasaba musiramuke kubanga obusiraamu y'eddiini entuufu era bwe buli ku bubumbwa bw'omwana Adamu omuntu alina kuba musiraamu. N'olwekyo siramuka kuba ne jjajjaawo Adamu yali musiraamu, ffenna twava mu Adamu alayhi salaatu wassalaamu. Awamu n'ekyo nga ne Adamu erinnya lituumwa basiraamu bokka. Sinnalabayo atali musiraamu alyettanira kulituuma kubanga limanyikiddwa nti lya basiraamu ate nga ffenna tuva mu Adamu. N'olwekyo tusinzira okubakoola bannaffe musiramuke mujje mutwegatteko biizinihi subhanahu wa ta'ala. Olabye omusajja bwe yatuusa obubaka ate n'aba mwesimbu. N'olwekyo bannyinaffe ne baganda baffe abatulaba n'abatugoberera tewali nsonga yonna lwaki oba owasa omuntu nga si musiraamu era lwaki oba omufumbirwa. Teriiwo. Ekyo Allah yakigaana, ebigambo nga si byange. Aya twali gisomye naye sitole situnagimalayo olw'obudde. Kakati aya tunagiddira Allah bwana batusobozesezza. Naam. Amugamba nti n'olwekyo teekateeka ogende nga wayise ennaku nga 2 oba 3 omukyala omuvubuka yayitibwanga Zaidi ibn Thabit gwe baayitanga mutabani wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ajjukira nti Zaidi yajja ewaka wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam okuwangala ne Nabbi nga Nabbi tannafuuka Nabbi nga ne Zaidi wa myaka 8 nga baamugulana mu buddu. Kati Zaidi n'akulira ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam Zaidi ibn Thabit nga bamuyita Zaidi ibn Rasulullah, Zaidi ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate nga Nabbi yali tazaalanga ku mwana mukulu bw'atyo, bonna tebaaweza myaka egyo. N'ekyo kyaliwo olwa sitole tuligireeta biizinira mu maaso kyajja kitya. Kakati ne bawangala bwe batyo. Zaidi yajja nga azze kunona mwannyina, olwo akyali mwannyina, azze kunona mwannyina ayitibwa Zainabu. Zaidi azze kunona Zainabu naye teyali yekka, yali n'omuvubuka omulala erinnya mu mutwe erisiimuuse. Kakati mu mbeera efaanana bw'etyo bazze nga bazze kumunona. Obudde bwali bwa misana ttuku, siga nti bwali bwa kiro, baali bazze nga bazze kumunona. Era amuga nti tegeka tuteeketeeke biizinira tugende. Wakati mu kuba nti baali basimbula ate budde bwa misana abantu ne beekyanga nga baga nti tekijja soboka muba mutujooze. Gwe kwata otya omukazi mumujje kuba kati muba mumujje maka muba mumujje eno waffe naye kati gwe omutwale emisana ttuku wajja kubaawo ejjoogo. N'olwekyo ffe situyinza kukikkiriza. Wakati mu kusika omuggo okwaliwo nga bagamba nti tumutwala nti
omukyala yali atudde ku nsolo ejjukira abamwerekera bali babiri naye yali yatudde ku nsolo waggulu omusajja yali asinga okubakayanya ennyo nga ajjeyo n'ekitala ate ng'omu ajjeyo n'akasaale kwe kusukuma Zainabu yali atudde ku nsolo waggulu n'agwa yagwa bubi nnyo ekintu ekyaviirako zaidi okusowolayo ekiso n'abalala baga nti ngenda kusanjaga yenna addamu mukwatako omusajja yali omukenkufu yali mugezi yayitibwanga Abu Sufyan kwe kujja ku nsolo nga dduka n'agamba nti kiki ekigenda wano maaso ne bamunnyonnyola nti kiba kikolwa kya butaliimu okukwata omukyalo omutwale emisana n'olwekyo linda buzibe olyoka omutwale nga ensi yonna ereme kwerolera kuba ffe muba mutuswazizza situyinza kulemera mukyalo ono olwekyo mwatukola ebbadiri yagenda eri kitaawe naye tulindeko obudde bukkakkanemu then olyoka omutwale naye mutwale emisana kuba kujooga ne bakkiriziganya bwe batyo ne bakwata Zainabu ate badde yeeka balinde obudde buwungeere obudde bwawungeera Zainabu nga abuliidinga nnyo kubanga yafuna kye bayita misikali gyavaamu olubuto kano ke yagwa ekigwo yagwa bubi n'avaamu olubuto naye lwavaamu bubi n'abuliidinga omusaayi gwali mungi era bw'oba wetegereza Muadh bun Jabal yatunyumiza mu hadithi emu nti yalaba Zainabu nga yeebisse ekigoye nga bw'olaba jiribaabu naye nga emalayo yali yabukuubo nga mulimu bulaaka ne white naye nga yeruukiridde ng'omuntu aweddemu omusaayi olw'ensonga nti yabuliidinga nnyo 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 mu mbeera efaanana bwetyo yabuliidinga ekisusse naye finally baamala ne bamutwala paka Madiina asisinkane kitaawe bw'atyo n'abeera e Madiina naye abaana be babiri Ali ne Umaama bawangaalira eyo Zainabu abasajja batandika omwogereza afumbirwe yagaana naga nti nze sigenda kufumbirwa nkyalinzeeko bba wange asiramuke Allahu akbar njatumira ku bakyala bonna abalina omukwano bwe gutyo abaagala babba bammwe mu butuufu ng'omufiirako bw'oba bwotyo bw'oli kutumidde nsaba Allah akuwemu obulungi ekyo kyokola kyekito era nifakiti bw'okiremerako ojja kifunamu ejjana okwagala bbaawo kisi kyantu yakusaaga kiriko ejjana Nusha yaga nti nze sigamba nti mufumbire okuba mulinze babba mu basiramuke nedda just nkirese bulesi naye Zainabu yagumiikiriza naga nti sijja fumbira leka mulinde ebbanga ne litambula myaka 2 myaka 3 paka ku myaka 6 Abul As abagenda Syria kusuubula baali bamwesiganga abagagga ne bamuwa sente nga nnyingi ne bamuwa n'abasajja bamuyambako baalinga 10 bamuyambeko kugenda okusuubula ate akomewo najja agwa mu ambushi kubanga ekibuga Madiina kyakuumibwanga n'enjegoyego zaakyo kigambibwa nti bwe yali akomawo yagwa mu ambushi ne bakwate mu ambushi y'abasiraamu nga bwe twali kuba nabbi yabanga n'amagye ne bamugwamu ne babikwata ebintu bye ne sente ezimu ne bazimuggyako naye ye yasimatula n'adduka kati mu kudduka ate yadduka dda mu Madiina munda naye yagenda anoonyereza Zainabu waasula era Zainabu aba ali awo nga omwami akonkona abuuza ani oyo nti nze Abul Aswi wabula ng'ayogera Mukama ng'era omuntu eyeekwese kwe kuggula waalabe kumugaa nti owaayi wasiramuse owulira ekigambo ekyo n'amugaa nti asinnaba naye nzize kwekwekako wano oyinza okunkweka n'amugaa nti ate kati gwenze oli kizibwe wange bwe sikweke oli kizibwe wange ate oli taata w'abaana bange Ali ne Umaama yingira bwe yayingira n'amukweka obudde bwakya ku makya Zainabu n'agenda mu muzikiti asaala efajiri ekitaali kya bulijjo naye bwe yatuukayo mu muzikiti nga eswala ewedde bantu balwangamu nga basoma adhikaali singa ffe bwe tukola emisinde giba mingi bwe yatuukayo mu muzikiti eswala bwe yaggwa nga basomya adhikaali kye yabaasituka n'atoola essalaamu n'agamba nti nze Abul Aswi mutadde eddembe lye ndimuwadde nange ndi musiraamu nsobola okugaba eddembe nange we mutadde kyeva abuuza sallallahu alaihi wasallam nti abaayi muwulidde byempulidde oba biri mu mutwe gwange nti kituufu tuwulidde kyeva agamba mpulidde nga Zainabu ndaddamu n'asituka n'agamba nti Abul Aswi mutadde nammwe mbasaba mumute nabbi kyeva agamba sallallahu alaihi wasallam nti ekigambo Zainabu kyayogedde nze nga nze sikiinaako buzibu okuta Abul Aswi n'ebintu bye byonna ne tubimuddiza bwe mubanga mukkiriza
point ekomyewo. Era bonna ne bagaa nti naffe tukikkiriza tumute n'ebintu bye tubimuwe ne ssente ze tuzimuwe. Era bwe batu bye baakola ne bamuta n'ebintu bye ne babimuwa, ne bamugaa nti ebintu byo nabyo tugenda bimuddiza. Zainabu adde eka, addeyo, Nabbi sallallahu alaihi wasallam amugaa nti Zainabu sooka ojje, manyi kye wakoze, wakwesa Abul Aas ekiro kiramba, naye nkusaba otya Allah takusemberera. N'amugaa taata neesiga, yasuze mu ntebe, si musiraamu, teyankutteko. Nekyo n'osaasira ate bannyinaffe essaawa zino nga bali mu bufumbo wakati w'omusiraamu n'atali, n'afulumya ne statement kati nti nze bulijjo simanyi nti naye kano akantu kawoomanga mpuuta. Kati naddira ebintu ennyama Allah gye yatugaana okulya n'agiwaana n'ogiwaana nti ennyama eno ewoomanga mpuuta, ekitegeeza agirya. Olabye obufumbo obwo Allah tabwagala era tabussaamu omukisa. Naye yagaa nti namwekuumye era yasuze wala okuva wendi, teyankutteko saamukutteko, naye nkwebaza we bali kumuta. N'olwekyo ne bakwata emmaali ya Abul Aas yonna ne bagimuddiza. Abul Aas adde Madiina. Bwe yatuuka e Madiina, naye omukyala yamugaa nti naye Abul Aas ogenda nkusabidde eddembe lire balikuwadde. Najja akubuuzaayo ekibuuzo, emyaka 6 totumiisinzeeko yadde nze n'abaana bo, yadde okwagala ojja otwegatteko. Yasigala atambula, teyatunula na mabega, bw'atyo n'agenda n'emmaali y'abasajja yonna abaali bagimwesize naye okuva e Madiina, e Makka. Era bwe yatuuka e Makka n'abayita n'abagaa nti mwantumye ebimu sibireese, naye buli omu afuna ekikye. Bwe baamala obbitwala n'ababuuza nti kumwe waliwo alina kyammanja, ne bamugaa nti ate wali otuukiriza. Kyeyava agaa nti kale n'olwekyo njagadde mbagambe ebigambo bino nga mumpulira, muleme gaa nti banguliridde oba ki. Nabbi antadde buti naŋŋa nti genda n'emmaali yo, tewali kyemuwadde, tewali kyemuguliridde, tewali, tetulwanye naye antadde. N'olwekyo naye njagadde mbategeeze nti ashhadu alla ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, nzikiriza nti Allah asinzibwa mu butuufu era agwanidde ali omu, ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi wa Allah era muddu we. N'abagaa naye enzira y'e Madiina, naye kummwe wabeewo n'ogu angoberera, ojja kuleka abaana bo nga bamulekwa, maama wo ojja muleka akaaba. Yali musajja mulwanyi, yadde yali musofuti bw'atyo, naye yali mulwanyi. Bw'atyo n'akwata engugu ye n'addayo e Madiina enkeera. Bwe yatuuka mu maaso g'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amugaa nti ejjo wandaze ekisa n'onta, bwe ntuuse e Makka bonna ne mbawa ebyabwe era ne nangirira nti kati nsiramuse nkwegasseeko, ekindeese mu maaso go nzize kusaba lukusa mpase muwala wo Zainabu. Nabbi n'amwenya sallallahu alaihi wasallam n'akwata Abul Aas n'amutwala ewa Zainabu n'amugamba wange Zainabu, ono kizibwe wa Abul Aas taata w'abaana bo azze n'ansaba olukusa nziremu mbawoowe mubeere omwami n'omukyala. Zainabu nazzaako feesi ng'eri gye twayogeddeko nga baakamugamba omuwasa ng'akyali muwala muto. Era bwe kityo bwe kyali, Zainabu ne yaddamu ne babeera ne bba ne babawoowa, era ne baddamu ne baba n'omukwano nga batambula babiri, buli we balaga, baabo mu katale, baabo ku luzzi, baabo luddawa, baabo nga beeyagala okukamala. Abantu ne batandika okusikirizibwa okwagala okuwasa olw'abantu abo ababiri nga batambula bonna, era nga baba beekuba obwama, nga baba banyumirwa nga omanyi omukwano bwe gubeera, ng'omukwano gubanyumira. Awamu n'ekyo nga baali si bato, baali bakuliridde emyaka, wabula waayita omwaka gumu Zainabu n'alwala n'afa olw'ensonga nti misikale gye eri yamuyisa bubi, olubuto lwe lwavaamu lwamuyisa bubi, n'asigaza obulwadde mu byenda ekyamuviirako okufa, obulumbe nga luva kuba nti yavaamu olubuto ne tutaggwamu bulungi. Zainabu amala okufa, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'anakuwala kubanga Zainabu yali afaanana nnyo Khadija, yali amufaanana nnyo. Nabbi yaddamu n'akaaba n'anakuwala. Abaaliwo ne bagaa nti yii Nabbi nga anakuwadde nnyo, n'abagaa nti oyo afudde, nfiiriddwe Khadija owookubiri. Ate ye Abul Aas eyali omugole wa mwaka gumu yakaaba, n'atuuka ekiseera abantu ne beeraliikirira nti omusajja ayinza okulwala, naye ng'akaaba tasirika, ng'amaziga gakkirira tegalekaayo. Abul Aas n'abeera nga akaaba bukaabi
abaana be nga abasitudde naye nga amaziga gakka busi. Mu kaseera nga bagenda okunaaza Zainabu, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabagamba abakyala nti oyo mumunaaze emirundi 3 naye ogwokusatu amazzi mugateekemu akawoowo, mumukuba akawoowo olw'ennaku Nabbi gye yalimu, era yennyini yeyanyigira mu kuyimirizaawo eswala y'omufu, era yennyini yakka mu kabbuli n'amuteekayo. Mu kaseera nga bava emagombe bavaayo bamaze omuziika, Abu al-As yakaaba abaana n'abatobya nga amaziga gakka busi. Nabbi nga amukutte ku kibegabega sallallahu alaihi wasallam nga agezaako omugumya wabula nga naye amaziga gamuyitamu. Abu al-As n'akola statement n'aga nti Mungu abadde anzirizza essanyu lyange mu bulamu naye n'alintwalako kuba ekyo kyayagadde, ate yalla tavunaanwa naye mpulira obulumi sikyasobola kukyebeera nemba mulamu nga Zainabu taliiwo. Era bwekityo bwe kyali, Abu al-As n'afa nga wayise omwaka gumu nga Zainabu afudde, wabula nga tannafa mutabani we Ali yafa, n'asigaza omwana omu Umama, naye n'afa omwaka ogwaddako nga wakayita omwaka gumu nga Zainabu afudde. Omwana ono Umama yakula n'afumbirwa Ali ibn Abu Talib nga Fatima afudde. Jukira nti Fatima yafumbirwa ewa Ali, ate nayo love story enyuma okukamala, naye ne bazaala abaana babiri, Hasani ne Husaini. Era bwe Fatima bwe yafa nga wakayita emyezi 6 nga Nabbi afudde sallallahu alaihi wasallam. Bagamba nti gwali mwaka mbaga gyali 6. Naye Fatima bwe yamala okufa, Ali yaddamu n'awasa nga wayisa akabanga, n'awasa omukyala ayitibwa Umama mutabani wa Abu al-As, ate nga nnyina ye Zainabu. Munnange bo tebeeyinaako buzibu. Era aya ezitu Allah bwe atubuulira ku bikwatagana n'okuwasa, kwani atawasibwa ani awasibwa, yatugamba nti hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum, paka aya gyeraga mu suratu Nisa, aya okutandikira ku 22, 23 ndoza ne 24. Genda ozisome ne tafsiri waazo zetegereze, ojja kufuna kyoyigamu. Ebyokuyiga ebiri mu qiswa eno ekwatagana ku obufumbo wakati wa Abu al-As ne Zainabu bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne bali tugamba radhiyallahu anhum jamia, mwalimu ekyokuyiga ekyamaanyi. Ekisooka okuba n'omukwano kwoyo gweyagala. Yadde qiswa efundikira ya nnaku, naye oteekwa okuba n'omukwano ku mukyala oba ku mwami wo guwafumbirwa. Ekyokubiri, wabeerawo obugumiikiriza, kuba obugumiikiriza tebabupima nti okusinziira ku byenda bye obugumiikiriza kati mbukoledde emyaka 4 sibuddira. Aye nteekateeka si ya mulembe, eyo nkola si ntuufu. Obugumiikiriza tebabupima, beera mugumiikiriza mu bufumbo bwo. Ekyokusatu, asiyana, kuuma omutindo gw'eddiini, omutindo ogukuume ogw'eddiini, oleme gwa ddaala. Banyinaffe abatulaba n'abatugoberera, teweegabagaba nti olw'okuba onoonya bakuwa obusente, teweegabangula bw'otyo, kikumalamu value. In fact ojja kutuuka akaseera ozaale ne ku mwana nga mwana wa haramu, kati n'akuwasa buli anajja nati ayina omwana nadduka, kuba abantu tebaagala buvunaanyizibwa bwabo batali direct nti ya muzaala. Kakati weekuume mwannyinaze ampuliriza, naawe omuvubuka tozannyira ku baana b'abandi. fankihuhunna biidhini ahlihinna, bawase nga omaze kufuna lukusa okuva mu bakadde baabwe. Kyo nakyo kikulu. Then ekyokuyiga ekirala, istainu bisabiri waswala, beera mugumiikiriza naye ate n'eswala kikulu. Wanikanga ku mikono osabire oyo gw'ogamba oyo, oba oyinza okuba gwe weetaaga, musabireko Allah ngo ono mulungamye, nga nange bwe nsabira baganda bange, bakadde bange, maama wange, nabo bonna mbasabirako Allah abalungamye, abawa obulungi obuli mu busiraamu, basiramuke. So kubasabirako, wanikanga ku mikono osabe. Tiwali nsonga nga Allah tagisobola, zonna ensonga azisobola Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo ekigambo nakyo kikulu okubeera nti okitunulamu ate okisse mu nkola. Nolwekyo ebyokuyiga ebisigaddeyo bingi nnyo naye mbikulekedde. Kano njagala tukakookere tukatwalire ku ebyo byenjogedde ebingi. Gwe atulaba n'atugoberera ate tekakutanda, in fact tekakutandira ddala n'ofumbirwa oba n'owasa atali musiraamu. Ekyo obusiraamu si kye busomesa, era togamba nti wakijje mu sitoole gye mbawadde
nkubuulidde nti obubaka bwe bwajja obufumbo baabuyimiriza immediately kubanga obubaka buzze obukimenyawo ate butya gwe olwaleero bw'okyeyunira n'okikola ojja kisangamu obuzibu mudda nolwekyo njagala ekyo tukitwale nga nsonga nti ffe si kye tukola abamu bakiwuliranga obusosoze nti tuba tubasosodde naye si kubasosola olw'ensonga bannyinaffe bangi nga basiraamu weebali nga bangi nnyo nga basiraamu weebali ng'ate bajjumbeze ku ddiini kati ate kyekyo kutunuza eri kiki koma weeno abavubuka weebali abasobola okuwasa era nga bali wiiringi n'abasajja abasobola okuwasa ate nga baagala weebali nolwekyo tobeera nga ofumbira oba nga owasa abatali basiraamu si mu mbeera yakubasosola wabula mu mbeera yakubeera nti eddiini yaffe bwetyo bwegamba nolwekyo tusaba Allah atulungamye eri amazima agatulage era atuyambeko mu kugagoberera tutaase okubeera nga twonoona mu mbeera ey'enjawulo njagala abantu bano okamba kwoneko mu bufunze abatugoberera ate nga batula waliwo omwami bamuyita Sadaati Sulaiman abeera Mpigi nkutumiddeko webale kugoberera pulogulaamu eno waliwo neseekoomu ali Hoima ndowooza naye mutumiddeko yankubirako akasimu waliwo n'abalala ababeera batugoberera waffe gye tuwangaalira mikwano gyaffe betuwangaala ffenna gyensula then kati ne bano wammanga Alawi Hakimu Ibrahimu Anwali nga bwe tuwangaala ffenna tusaba Allah atuwemu obulungi ate abawa obulungi obuli mu kugoberera pulogulaamu zino biizinillah kakati n'abawalimu bonna okwetoloola ensi yonna infact Uganda eno mulimu abawalimu bakoze omulimu nammwe tubeebaza mwebale nnyo tusaba Allah abawemu obulungi mu kubeera nti mutambuza eddiini n'okugisomesa nammwe n'abatulaba nga batugoberera mu ngeri enjawulo akasembayo njatumira maama wange saba Allah subhanahu wa ta'ala mukuume era amuwemu obulungi nze mulindwa Abdul Aziz Ali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV for unity and development.